Omuwala ono Martha Ahumuza yafudde atya? Era njagala ab'ebbaala ya Mezzo Ekololo mujje ku vidiyo eno. Nkimanyi omuwala bamuziika leero Embalala. Omuwala ono yafudde atya? Kubanga wano mu Miransanafu nasoma investigative journalism era nga information mba namaze dda okugifuna nejja ku mmeeza. Abakyala mwenna abawangalira mu mabaala nammwe njagala mutuule ku vidiyo eno muwulirize vidiyo eno omuwala bamusse batya. Omuwala ono abadde alina emyaka 22. Omuwala ono abadde yamaliriza okusoma n'atikkirwa, naye n'abikaminga addicted n'amabaala. Era nga ebbaala eno eya Mezzo Ekololo wabadde anywera, n'endala gy'anywerako eri mu bitundu ebyekyanja. Ono Martha bamuyita Martha Ahumuza. Kaakati ku lunaku olwokusatu njamuwuliriza emboozi eno, yagenda ku bbaala Ekololo yajja wakati wa ssaawa 7 ez'ekiro nga waliwo boyfriend amukubidde essimu. Boyfriend oyo ntegeezeddwako mukwano gwa Kasunda Mwenge, muyite manager gwe bayita Eddie. Era wuliriza emboozi eno kubanga njagala mugitegeere bulungi, mugimanye ate muggyemu ekyokuyiga, kubanga nina ensonga lwaki njagadde okwogera ku mboozi y'omuwala ono. Kati Eddie oyo abadde akwatagana nnyo n'omuwala ono era yamwagala nako. Eddie yayagalako omuwala ono oyo Eddie gwe baamukutte n'omukwata, yayagalako ono omuwala Martha, naye ng'era amuteerawo oba ekigambo okuteerawo mukitegeera, ng'amukonekitinga ku basajja n'agamba nti kankukonekitinge noono kankuteeke noono. Kati omuwala bw'ajja, Eddie alina mukwano gwe yamukubira n'amugamba jangu. Eddie alina mukwano gw'omuwala oyo omuvubuka yali amukwana, baakubira Martha ne bamugamba jangu. Martha yali alina gyali n'abagamba nengenda kujjamu nti too late. Najja Ekololo ku bbaala ya Mezzo, yatuukawo ssaawa 7:30. Kati bwe yatuukawo omuwala baamutta batya? Kubanga mbu we yali atudde, nono muvubuka we yali atudde, naye nga Eddie ali ni touch. Eddie kuba omuwala olunaku olwo yanywera mu bbaala eyo yokka. Kaakati omuwala bano baleeta bamanye ebyokunywa byanywa, era omwenge gwanywa nga bagumanya abo ba Eddie nti guno gwe mwenge gwanywa. Remember, Eddie mbu yakwana ku muwala oyo, yamwagala. Kaakati Eddie omuwala amala okunywa, bwanywa Eddie oli omuvubuka yali akwataganye ne ba Eddie abo, nga Eddie ku luno yakwanako
Nenga alabika omuwala teyamukola ki teyamuwa. Obudde bwajjiddemu bwakunyuka. Omuwala yalya ssente za Eddie, omuwala n'alya buli kimu, naye nga Eddie amubuzaabuza bubuzaabuza. Kaakati waliwo ekintu kye bayita spiking mu bbaala. Spiking Eddie kye yakozesa spiking. Oli amusomera n'amugamba osobola okugula eddagala lino. Eddagala uliriza emboozi eno kubanga eri touching nnyo. Sister Rose Michael nkutumiddeko. Waliwo ekintu kye bayita sparking. Era abaana bammwe abali e Uganda njagala mubabuulire. Kubanga Eddie mukwano gwe yamusomera n'amugamba akakulidde ssente kawala kalungi. Ky'olina okukola kiri kimu nti kiri kitya. Olina muzanya spiking. Spiking baagikola bwe bati etta omuwala oyo. Remember Eddie yali amanyi ekika ky'omwenge omuwala kyanywa. Omuwala azze essaawa 7:30 ez'ekiro. Omuwala abaddewo 8 ne bagamba baagula ebiweke. Ebiweke ebyo mu kusooka tebaamuteera mu mwenge. Basooka ne bamuleka n'anywa mb'olwamala n'avaako. Kati bw'amala okugira bw'akyamuukirira ne bateekamu empeke zaabwe. Empeke ezo Eddie teyali nti ali ayagala kutta muwala oyo, wabula yali ayagala kumukozesa. Yali ayagala kumukozesa. Ebbaala ya Mezzo omuwala oyo bw'amala okutangayira n'agwa, bo bennyini bajja ne bamusitula bamutwale mu kasenge. Njagala mwebuuze mu kasenge Eddie omuwala mwali mutwalayo waaki? Mu kasenge ako kubanga mu kasenge we yagwira. Kubanga ye omuwala oyo mumala omuwa ebiweke spiking mubitadde mwenge bimugjeeko. Kubanga abawala abo abakozesa bishisha bakozesa biki ne bafuna ebirwadde asima. Eddagala erimu ly'amaanyi yali akamala okutabika omwenge atabise ekika kino nakiri. Kati bw'ateekamu empeke eno bifuuka butwa. Balowooza byakusaaga, balowooza ntutte kiwedde. Omuwala bamusitula mutwala munda yabalemerera. Omuwala Eddie alowooza ngenda kulya. Omuwala n'agweri n'azirika. Eddie omanyi bino ebintu jambiwulirize bulungi. Eddie yakubira muganda w'omuwala ti muganda wo ali bubi. Ennamba yazifuna atya amangu ago byonna ebyo. Kubanga Eddie lwaki ya panikinga mu mbeera omuntu yali gudde wali. Omuntu bwazirika mutwala mu kaunta. Abawala mwegendereze ekintu kya spiking. Abawala mwegendereze ekintu ky'okulya ssente z'abasajja nga temugenda kwebaka nabo. Abawala mwegendereze embeera eyo kubanga bajja batta. Bangi olidde ssente z'omusajja mwaka ku mwaka wabula tomwagala bwa bufere. Kijja kukozinga okuluzinga obulamu bwo. Kati ono mwana muwala naye abadde akyanga abasajja. Abadde abakyanga ng'omwenga anywa guno ogw'ebbeeyi nenga munnanga abamu tayagala. Kuba abasajja munnanga abamu naddala mu Kampala muno bo iyo sisitimu yaabwe Sister Rose Michael bye biri eno mu Kampala.
naye Eddie Mission amawulire geego ge nafunye ngenda ku